Olunaku olwaleero abantu mu masaza ga Buganda ag'enjawulo basiibye mu keetalo nga beetegekera olunaku olw'enkya olw'ameefuga ga Buganda. Olunaku lw'enkya emikolo gya kubeera ku ssaza lya Kabaka erya Kyaddondo mu ggombolola Musaale e Busukuma mu Wakiso. Tutuuseeko mu kifo kino ne tusanga nga kiri mu kuyooyootebwa. Bulungi bwansi kitegeeza nti bwe muba mukola emirimu gya Ssaabasajja mu bantu muba ku bulungi bwansi. N'olunaku twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa olunaku ng'abanywi ba Ssaabasajja Kabaka ate n'atusembereza naddala ffe ng'aba Musaale Busukuma. Twasiimye ekituzibisiza nga tukola obutaweere ennaku kati ziweze nga tweteekateeka okukuza olunaku era tusiibye tukola emirimu gya bulungi bwansi olwaleero n'enkya emmotoka zijja kusiibamu mu Kiwenda, Busukuma, Magije nga zisomba kasasiro okuuma ekibuga nga kiyonjo. Wano abantu ab'enjawulo bafunye obujjanjabi obw'enjawulo mu lusiisiro olwategekeddwa Obwakabaka ng'ebikujjuko ebikulemberamu olunaku luno. Okusinziira ku basawo abakulembeddemu okuwa obujjanjabi, abantu bakebereddwa endwadde ez'enjawulo omuli sukaali, akafuba, omusujja, kookolo n'ebirala. Tubadde ne van ng'abantu basobola okuba ekifaananyi ate awo be tulabye nga beetaaga okugibwako ekikolondolwa nayo kibadde kigibwako kubanga bwe tugenda tukwataganamu n'amalwaliro agatuli okumpi results bajja kuba basobola okufuna okuddwa oli Namulonge Health Center 3. Okukubiriza abantu baffe okujjumbira okwekebeza endwadde ez'olukonvuba nga pressure ne sukaali n'akawuka kubanga nazo zikudde nnyo ejjembe ensangi zino. Wabula bano balaze obwennyamivu olw'endwadde ezitasiigibwa ziyite non-communicable diseases ezeeyongedde mu bantu ng'obuzibu babutadde ku ndya embi. Nti bakyalya mmere bajjajjaffe gye baalyanga. Tulaba nti endwadde z'omugejjo ziri waggulu, endwadde ezisumbuwa omutima, ate waliwo n'endwadde kati ze tulaba nga kookolo naye atandise okusumbuwa abantu. Ba bafunye obujjanjabi basiimye enteekateeka eno. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okulaba nga nfunye ku bujjanjabi era ebinnuma byonna bijja kuwona. Kabaka yeebale nnyo okekawo luno olusiisira lw'obulamu. Ekinsanyusizza ekinjagaza nnyo ne Kabaka nze nenfuna buli kyonna kye mbadde njagala, eddagala lyonna ebibadde binnuma byonna. Abaami ba Kabaka basinzidde wano ne bakubiriza abantu mu bitundu bya Buganda okusimba emiti naddala ginnansangwa okuzzaawo obutonde bw'ensi. Abantu bonna okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka naddala mu nkola eya bulungi bwansi n'okusimba ebibira mu butonde bw'ensi. Endokwa ez'emiti eginnansangwa bagituwe tusobole okugabira abantu bagisimbe. Tiginnansangwa mwe muli egy'eddagala tuvudde olaba herbals abamu tufuna omukisa ba herbals abakyayina baani bonna miti egyo egy'eddagala girimu Katonda tukola bulungi emiti egisinga obulungi ddagala kyetuba tukubiriza abantu ogisimba. Buli mwaka Obwakabaka bujaguza olunaku lwa bulungi bwansi nga 8 omwezi ogw'Ekkumi nga luno lutambuzibwa mu masaza ga Buganda ag'enjawulo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.